President omulamba w'eggwanga agambye nti mmwe abavugira ku nguudo talina kyabeetaaza amafuta n'ogababula mwabagenda mu night club zitalina kyabeetaaza mutuuleeko ewammwe naye President ow'eggwanga eddamba afugidde emyaka 4 tamanyangako nti abantu abatambulira ku nguudo beetaaga amafuta nti ambulances ezitambulira ku makubo nga zitwala abalwadde zeetaaga amafuta nti maama wange ali mu kyalo e Masaka ayina kappichike alwadde ekiro yeetaaga amafuta okutambula era abantu beetaaga okufuna ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga abantu baleme kudooba na kudaagana bintu kubanga bitambulira ku ttaka ebyo tabimanyi wabula ekintu kyawadde amakulu kyokka ge mafuta g'ennyonyi kubanga ye bwanaalwala agenda kulinnya nnyonyi mmwe abasigadde abatambulira wansi tamanyanga nako nti abaana abagenda ku masomero batambuza mafuta tamanyanga nako nti abantu abagenda mu malwaliro bavuga mafuta tamanyangako nti abantu abalina businesses bavuga mafuta ebyo tabimanya agambye mutuuleeko ewammwe mweggalire mu nnyumba Bayibuli egamba etya ku bafuzi abafaanaganako nga Yoweri Kaguta Museveni ekitabo kya Ngero essula ya 29 olunyiro lw'okubiri n'olunyiro lw'omusanvu olunyiro lw'okubiri lutugamba nti abafuzi abalungi bwe bafuga oba omutuukirivu bwe yeeyongera oba omutuukirivu bw'afuga abantu basanyuka naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda njagala mumbuulire mu ggwanga Uganda tusinda oba tuli basanyufu mu ggwanga Uganda tukaaba oba tuli basanyufu olunyiro lw'omusanvu lugamba nti omutuukirivu oba omufuzi omulungi yeetegereza ensonga y'abaavu naye omufuzi omubi talina kutegeera okugimanya omufuzi omubi tayagala na kumanyira ddala nsonga z'abaavu naye omufuzi omulungi yeetegerereza ddala ensonga ez'abaavu ne tukkirira wansi ku nnyo olw'16 ne lugamba nti ababi bwe beeyongera okusobya kweyongera naye abatuukirivu balitunuulira okugwa kwabwe okitegedde abakulembeze ababi bwe beeyongera okukola ebikolobero ku bannansi abakulembeze ababi be beeyongera okunyooma abaavu balituula wali emabbali beetegereza okugwa kwabwe Bayibuli egambye nti ababi bwe beeyongera okusobya kweyongera naye abatuukirivu batunuulira okugwa kwabwe oba mumpulidde ekintu ekyo abantu abawagira NRM nga temufudde ku kintu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye bannayuganda embonaabona yaabwe ne mufa ku bulamu bwammwe nga mmwe abantu you selfish people in NRM party abantu abawagira NRM abantu abawagira NRM era Bayibuli nagamba mu nnyo 12 nti omukulu bw'awulira eby'obulimba abaddu be babonaabona oba abaddu be bonna baba babi Museveni atuuse ekiseera ng'abantu bamuwa eby'obulimba ku nsi Museveni atuuse ekiseera nti abantu bamulimba ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kyova olaba buli munnansi yenna amulaba bubi oba okitegeera Bayibuli egamba mu Ngero essula ya 29 olunyiro 12 nti omukulu oba omukulembeze bw'awulira eby'obulimba abaddu be oba abantu be bonna baba babi kubanga abamulimba be bamusemberedde ku lusegere kubanga takyafaayo eri abaavu kubanga era olunyiro 14 lugamba kabaka asaasira abaavu emisango n'obwesigwa entebe ye eneenywezebwanga emirembe gyonna omukulembeze atasonyiwa abantu omukulembeze atalina bwesigwa eri bantu be entebe ye terinywezebwa mirembe gyonna teribeerawo mirembe gyonna teriwangaala oba okitegeera naye omufuzi asaasira abantu n'ateeka obwesige mu bantu be abantu be ne bamuteekamu obwesige entebe ye erinywezebwa emirembe gyonna oba okitegeera omukulembeze w'eggwanga atugamba nti his securing our future n'avaayo n'atugamba nti mwe abatambuza amafuta sibanya mwe abatambulira ku kubo mwe ab'obutakisi ab'obupiki mutuuleeko ewammwe muba mulagawa naye erabira n'okwerabira nti abantu bavuga amafuta nga bagenda mu malwaliro katalinga gamba mufe naye erabira n'okwerabira nti amafuta gakola ne mu malwaliro generators naye erabira n'okwerabira nti abantu bakozesa amafuta nga
kwegamba like what kind of a country are we in? Mukulembeze ekigwe tulina mu ggwanga Uganda era bannauganda gwe nabuli ayagala ebyamagezi asanyukira kitaawe naye oyo abeera n'abakazi abenzi amalawo ebintu bye obwakabaka kabaka olunyiro lw'olukula nigamba nti kabaka anyweza ensi ye kusuula misango naye asolooza enguzi agisuula okitegeera olwokuna lugamba nti kabaka anyweza ensi ye lwakusala misango naye asolooza enguzi agisuula kwegamba ye aliwo kugaba nguzi kunyagulula bannayuganda naye tafa ku muntu wa wansi tafiira ddala yadde ku muntu wa wansi era gwe oba ovuga kapikiko oba omwana wo omulwadde oveeyo mu kyalo wansi mu nsokola ovuga genda mu ddwaliro ebyo gwamanyi tuulako ewuwo omwana afiire ewaka eddagala libule mu ddwaliro n'amafuta agamutwala mu kiriniki gabule kubanga yafa ku mafuta ga nnyonyi gokka kubanga akimanyi bw'anaalwala agenda kulinnya nnyonyi kubanga akimanyi bw'anaaba alina kye yeetaaga agenda kulinnya nnyonyi kubanga akimanyi bw'anaaba ayagala ntebe mu nnyumba abaana be banaaba baagala ebyokulya bagenda balinnyisa nnyonyi babatwaleko e Nairobi babatwaleko luddawa babatwaleko mu America balinnya nnyonyi for him he care about the simanya ennyonyi mafuta ga nnyonyi mwagobupiki akina taxi akina basi akina tayagala kumanya mutuleke wammwe oyo ye president gwe mugamba he is securing our future abantu abawagira NRM bantu mmwe muli bantu babi abaana b'abantu abakola mu government ya NRM abaana b'aba minister abaana b'aba MP abaana b'abasajja abali mu maje mutuuze bakitammwe wansi mu bagambeko mutuuze bakitammwe wansi mu babuulireko nti bannange bakitaffe bye mukola bisaanyaawo eggwanga bannange mugambe ku bazadde bammwe mubuulire ku bazadde bammwe temugenda kudda ku ntuuyo z'abannansi mutandike kulya buli na kunywa mwerabire eggwanga Uganda kubanga munnange eggwanga bwe linaaba lisaanawo nammwe mugenda kgenda nalyo temugenda kubeera bweru waalyo nammwe mugenda kusaanawo nalyo tolina bw'oyinza kuŋŋamba nti gwe amafuta togafuddeeko abatambula munnaye mutuuleeko ewaka yafa ku mafuta ga nnyonyi gokka maama abantu tebalwala abantu tebatambula ambulensi zinaakozesa ki nabo abantu babaleke ewaka baffe oyo ye mukulembeze gwe mutugamba he is securing our future which future is he securing and is securing it how and where from who Nasomera President Yoweri Kaguta Museveni statement gye yakoze nzibu nnyo era nzito nti bw'oba amafuta geekanamye bbeeyi y'amafuta yeekanamye sigala ewaka ovuga olagawa bantu bange awo ye President waffe era tukya protecting against ate munnange tuwogere ki naye nga kyo kizibu alinga yayogedde nga oba ŋŋambe nga Marie Antoinette yabagambanga atya nti bw'obanga ebbeeyi y'omugaati nnene nnyo owulira tokyagusobola ya keeki naye ng'ate keeki gyoyogerako ng'ali very expensive kakati bakugamba bw'obanga amafuta geeyongedde tokyasobola kuvuga beera ewaka kakati onaabeera ewaka onaalya ki school fees onaamugya wa olina okugenda okukola awo we tuli naye nze ndiwo munnange okubanga ng'abatuusako gonna nga we gatambula era nga we gali waneno mu ggwanga Uganda nkyali awo neesisinkana omwami ono wa NRM naye engeri gy'analayizingamu ebintu naddala ebikwata ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera ate n'amala n'aseka n'agamba nti kale neewunya gavumenti yange eno gye mpagira eya NRM kakati ayogedde waneno ku statement y'okudda okwa mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asekerera TVs z'e Uganda yagenda ebweru mwami ebbanga gy'amazeeyo n'agenda n'akola akaseera n'agamba nsibira Kampala nkomawo ne leader of opposition Ssenyonyi n'agamba Robert Kyagulanyi
agenda kukomawo mu Lwatu. Kati ne TV ze Uganda muli ne NTV nega kuba mazima. Kati omwogezi wa polisi n'ow'amagye mangu ne bavayo ne bagamba Robert Kyagulanyi naddala polisi akomewo tera muliko tera agenda mukwata. Ayadda okimanyi ngu Robert Kyagulanyi Bobi Wine awo wennyini watwagala, awo wennyini panic obunkenge kubanga saawa zino bani bakyogerera benyina bomu NRM yange baga Bobi Wine akomawo kubanga mumanyi cash crop Robert Kyagulanyi Bobi Wine cash crop akomawo biporopozo byamwe budget zamwe zali zatura kati mugenda kati buli ka office Robert Kyagulanyi akomawo kati tukole tutya amafuta abana mutambulirako abana mulondora yebebere buli katogo konna bwe muba muzeyi bwe muba president waba president Yoweri Kaguta Museveni Robert Kyagulanyi ne bwakomawo aba bayaye bakolimba babade kubanga ekibuzo kiri bwe kiti wamanze timunyigira witiko minds tuwanga n'ebirowoozo n'okulaga gwe kyotaraba. Bobi Wine ne opposition ya wano nga bwe tukyogera bulijjo nga bwe mwadde mukyogera bulijjo Bobi Wine wa NRM yaweebwa kasente kugende bweru ebyawana biveemu kirabika mu kubeera ebweru akasente kaweddewo ate muna NRM wafa akomawo bwebo mwa NRM wafe Robert Kyagulanyi akomawo buzibu buli luddawo. Waba muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi Robert Kyagulanyi ono Bobi Wine takomawo yekka ne bweru tiyali mu zifirimu ne documentary ekifaananyi ligasi gye walwanirira wama yajono ne bweru buli kimu ne ba arayi ba gavumenti ya NRM n'ababadde mikwano gya NRM abasinga baze ku side ya Robert Kyagulanyi mu kukomawo kwe wama si kyamizannyo kubanga ebbanga gyatabeeredde wano biki ebikoleddwa bukyangavaawo abantu bamenyeddwa ebintu byabwe ngu because of trade order ebintu abantu benyamivu ate yasooka kubyogera mu campaign video nga bwe zitambula ate ne tutafunira mufa ba NRM kyakuyiga kubanga yagamba mwe bana Uganda tibatagetinga nze kujja konza yogera ebyo ebiruma mu bangi nze gwe bagala kuzikiza omumwa sibyogera naye mulinde kijja ate namwe ni mukikola owanikote mitima gy'abantu
gwe eyayingira ennyumba gye neezimbira ku ssente zange ku kapoloti kange ke nagula mu ssente zange ngu nina kufuna occupation permit kubeeramu eyo ennyumba. Omanyi beweeraliikiriza kola just litmus paper commander CDF general omwagalwa w'abangi Muhoozi Kene Rugaba kola kadi litmus paper kuba bodyguard abakukuuma section emu y'abantu 12 obabuuzi oyina ennyumba oyina pulaani yaayo akugamba agiina bw'wali ogiyingira oyina occupation permit. Kati kino kikoleddwa kitwaliddemu n'abo bennyini abali ku lusegereeru oyo duleeva ali mu kuvuga akakonteyina ke baakamenye ke yateekamu kubanga omukazi tajja kutambula naye ku mulimu. Banene baffe gwe minisita permanent secretary abo babodegaadi bo ku buyumba bwabwe bwe baateekamu bizinesi ne balekayo abakyala ababooleza engoye uniform ezo bizinesi zaabwe ze bamenye oba emito oba I don't know how do you think mufumiitiriza gwe ssebo nnyabo bashamba boyi boyina ba askara bakuuma wogwe mugagga gwe obusente bwa askari we yasindikira maama we atandikemu akabizinesi katonotono akaka hoteri mu kayumba ak'ebibaawo ke baamenye jjo maama w'oyo akuuma ewuwo bwe baamenyedde bintu bye kye naggamba ali mu kutukuba yatusensera mpaka mu kisenge kubanga bakodomiiwa babadde basiika capati babagambe tokatoka naye waddaga kati omusajja oba Robert Kyagulanyi agenda kugiramu eyo embeera agenda kugiramu eyo embeera buli omu atalina waali kuba oyagamba nina wendi waliwo owooluganda watalina waali oyina wooli otya nyumba gy'osulamu oyina occupation permit mugenda ne mwekozesa ebintu mulaga ngu mukola nnyo. Njagala okukola nnyo nkulabe ku maddwaliro, njagala okukola nnyo nkulabe mu masomero. Lwaki mumenye ebintu by'abantu mmwe by'okukola bibalemye? Kubanga saagala mwekwase President Yoweri Kaguta Museveni. No, kubanga naye yagambye tabimanyi. Ngamba mwabo ku district. President Museveni yabatumye kukola ebintu ebyo. Engeri gy'akolamu statements ze aba NRM kennyini be babyogera. Era babyogera era oba mujjukira bulungi statements ezo zaakoze bitambula ajuzi era wanino twalaba nga bagamba nti akomewo ffe tetumulinaako obuzibu nga bwe baakola luli ne bagamba nti era teri amunoonya kakati bamunoonyeza ki era ffe tetubimanyi nako
twali tukyali awo ng'ate tulaba nti intani bamukutte lwakubanga nti yafulumya amawulire nti oba ku mukutu agaaliko nga kuliko emisango gye basuubira okuba nti bwe banaaba bakutte pulezidenti w'ekibiina kya NUP ze bagenda omuteekako. Kakati ne twebuuza bagamba tebamunoonya era tebamwagala ate kati emisango bwe byebyo ebitambula. Naye nga weebale kubanga weekomeedde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereevu tujja kubanga mawulire tugabatuusaako era tujja kubanga tuganga mukulike mwenna abawerekeddeko omubaka Honorable Nakimuli essaawa ya kakati omugenzi mwenna eyakoze buli kimu ekyasobodde eyatuuseeyo mu kuziika ataasobodde naye gyonna yenna kye yakoze mbeeremu oba endala Mukama abaddizeewo.